Ensonga eriwo ya mwana muwala Serena Bata akuba nti onkute mavumbavumba ate gwe pulezidenti wa mawulire sisobola butakubulya kiriwo mutadde mu bannamateeka bange abalukwago ndi company advocate olw'ensonga nti yamenye endagaano yange musayini nga tukole emirimu n'amala n'akozesa olukujjukujju ndoza bamuwa amagezi abannamateeka bange bamuwandikidde ekiwandiiko olwaleero mbagirawo obutaddamu kuyimba nnyimba z'amanyi ezeyakolera mu Abtex promotions liwaddembezi omuntu omulala ino ziyimba talina buyinza kuziyimba zeziruwa ebikalu bye lweyayimba ne Chris Evans singa ntisokke lukundo lweyayimba ne Lweigi ewange lweyayimba ne Joy Stede ebisenge lweyayimba ne Pisilalisa Gwantama lweyayimba ne Nina Rose n'endala nnyingi zettanaba kufulumya ezo nnyimba zange nziwa bwe muyimbi naziyimba kasitanja bukana naye ndi waddembezi omuntu omulala oba butaziwa omuntu mulala naye sente zetwateeka mu Serena tetwazijjaamu. Wamuteeka mu sente gammeka? Ziri wakati w'ebina n'ebisatu miliyoni. Ng'omutaddeko amaanyi mangi yakola kyo waliwo ekirala kyeyakola nga ffe tetumanyi. Kyagala muwaayiriza ene wange yali alaga nti muwulize nga bw'omulaba babeera ayogera mu kamera kulaga nti muwulize naye kyalaga ate mu mutima gwe si kyegulaga omuntu n'akubeerawo emyaka 2.5 nga takola naye azimba musobola okukola takunyizizza simulyaza amanyangako ninootuuka ku ssaawa y'amakungula olwokuba gwe walina ebigendererwa ebitali birungi ne weefuula n'ogenda ebbayi n'olowooza ti ngenda kutunuulira nwanirira ssente zange zessabba ze namuteekamu nga njala nzifune ate nga ngenda kuzifuna mu bulungi oba mu bubi era buli yamupangisizza wayimbira ennyimba ezo ku stage ogwo gujja kubeera musango era ekinaddako anaaba mupangisizza naye kenyini ajja kuba akiraba. Ennyimba bw'obagga waziteeka mu ssente nga yayimba mu ddoboozi liri ye talinaako wadde percentage ku luyimba. Endagaano twalina percentage twakkaanya nga kasita batuwa ssente nti batuwadde miliyoni ye Uganda inako percentage ye yali emanyiddwa mu ndagaano naye ebyo bijja kuvaayo ng'essaawa etuuse. Yakola ki ekituufu kuba ogambye nti ne mutuuka okukungula n'agenda gye wali toyagala yalaga? Yakozesa obujoozi n'agenda ebbali n'atandika okugenda ebbali n'akola ebivulu nga simanyi nze ngoba miliyoni emu wano nga nyina we muteeka waalina okubeera brand manyi promota bw'obanga opromotinga omuyimbi oba oyina oyagala abeere ezo miliyoni emu n'ekitundu miliyoni emu nali nzigoba amabalabala obuŋambo goba. Yayimbira ebbali n'ayimbira ssente meka? Saagala kuzimanya sente ze nenze kimanyi nagobako we miliyoni emu emitwalo 2 nagenda okulaba ng'ataamukolera kati engeri ye gy'ataateekamu ssente nga tafiirwa nga ayinza n'okukolera ssente ntono emitwalo 8-7 tafiirwa. Biki ebimukolerera ebirala omuli okumusuza? Serena Bata nze mbadde ng'oggyeko 100% nze mbadde mulabirira buli kimu kyonna mbadde mulabirira nga muwala wange ng'era nze n'abaana bange tebannaba kulya sooka kumanya Serena alidde ennyumba okulya essimu zakwata balwala bamujanjabira basawo bange buli kimu kyonna badde nkola ne bisiteekeddwa kukola saa nnyo kubyogera kubanga amuweebuula kuba si ekigendererwa kyange. Omuntu bw'agamba nti wamugye owe wa Sipapa kumusuula lwaki omusudde kati nga ne Sipapa taliiwo? Kyagala kwogera ku management ndala namusanga talina kyali mukimanyi bulungi nimujjayo nitusayininga endagaano nga nyina kumujja waali ate mwongereyo. Obagoba bamalawo ne Pisilalisa wamugoba? Muleke oyo mwana muwala muleke saagala mwogerako naye gwe kyobumanya buli muyimbi yali mu management ya Abtex promotions n'agenda nga amenye endagaano agenda kusasulira endagaano yange kozi obuntu bulamu nkooye ebiseera ebisinga nfiirwa bufiirwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.